gadde atuwe ku wrap up. Omanyi ekivulu kino kyabadde kyanjawulo nnyo. Amazaalibwa ag'omulundi guno gabadde ganjawulo mukko. A lot happened. Abantu bagettanidde nnyo. Enkuba yatonnye nnyo. Bingi nnyo ebyabaddewo. So to give us a summary of what happened behind the curtains, which otaategedde, Mbaziira Tonny was key. Yabadde on the front seat awo. Katsoke tubifune tuyoke to diving into ebintu bya Fik Gaza. So kompe ku Mbaziira Tonny as he takes us through. Kulikayo mu lubiri, kulikayo misinde. Bwe kyaba omanya ate beene kasita asiima omanya kiba kiwedde. Tubamaliriza endongo ekutta kati waliwo kyotalabye? Yabe naye babe enkuba batataganizza. Of course enkuba nga bw'omanyi enkuba tekwatagana nnyo na saawundi bidongo kyovola bituuse ne bisirika. Wali mu control room waliwo amazzi gagenze ne gatuukawo nga tebakyalina kyakikolera ne tubeera nga embeera yeeyo. Naye kirungi abantu ba Ssaabasajja babadde basanyufu, extremely happy. Okudduka kwa leero kubadde kwa njawulo ky'okusinga kuli okudduka okubadde nga olulimi. Of course okudduka kw'olwaleero ndabye ng'abantu ababadde abayitirivu bungi kubanga okimanyi nti abantu ababadde mu lubiri bonna tebalinaako mulundi nagumu bwe babadde nga bonna abazze nga bwe bali mu lubiri omulundi gumu. Waliwo be baasimbudde ne bagenda ate abalala ne bajja buzibbo ne baddamu ne bajjuza olubiri. So ebadde experience nnungi nnyo. Ate era ekibadde ekyawudde n'okudduka kwa luno ku kudduka okw'emirundi emirala kikulu no beene yasiimye mu butongole n'agamba mundeetera abavubuka bange b'endongo ebinyaanya ne tunyanyaagiza era ndowooza akadde ke tugizeewo birabye. Vibe ebadde y'amaanyi nnyo. Twongera okwebaza Ssaabasajja ne Katikkiro n'ebitongole byonna ebibadde bitambulirako ensonga eyo, Majestic Brands, BBS, CBS, bonna. Kola mutyo kuba nti omujja mu ndongo y'ebinyanyanya. Emiti mwe abagijja ne mugiwa abantu, abantu bagijjawo essaawa ezo. Kwa kye mukozeewo bibiri. Abaludde nga bagoberera ensonga z'endongo y'ebinyanya, of course bo bakimanyi. Abantu baffe vibe. Abantu baffe endongo eyo gye tubakuba si ya bulijjo era nkakasa nammwe mukimanyi. Toyinza kukyeteekako oba webadde obuvunaanyizibwa bunene okugamba mbu gw'ogenda bakuŋŋaanyizanga emiti kuba oba tomanyi muwendo gw'abantu bameka banajja. We twatalikidde okukubawo balabye mu kaseera mpawe kanga simayina gye bajja emiti ne bakuŋŋaana. Era the same thing happened mu nkuuka abo bajjukira budde bwali bwa kiro n'essaamanya gye baagijja. N'embisaawo yonna gye tugenze tukubira ewalala kibadde kibeeranga bwe kityo. So abantu baffe abo ndowooza ate nno ne bwe tuba situli wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna gye batutwala ne tugenda okukuba ebinyaanya. Twali mu Safari Desert ewa ne Dubai emiti ne bagimenya. Twali e Cairo, twali e Qatar yonna South Africa emiti ne bagimenya. So ekintu ekyo chemistry wakyo yannema okugatta nange naye ndowooza bakikola mu mbeera eyo we balaga essanyu lyabwe. Ndongo yaffe eyo gimanyi naawe si ya bulijjo etuuka butuusi mu saawundi n'ogiwulira kuba bw'ojjukira ababaddewo nga tutandika okugira mu booti bugizi booti kati n'olaba Obuganda bwonna ne bugwa eddalu. So twebaza Katonda kuba ekyo buli omu kyayaayaanira. Era mbadde musanyufu nnyo ng'omutima guŋŋamba gwe wasiimye n'otweyitira kati bwe yatweyitidde naffe. Kale, there you go. Mbaziira Tonny, big up on yourself. Musajja waffe ku CBS emirimu akakalabya bukwaku. Webale nnyo ekinyanya naffe science akyatubuze nalabye abaana nga beegira mu mazzi awo. But it's part of fun. Those are Mbaziira moments for life. Sente zo tezikumenya kukola ate zikumenye n'okulya nyumirwa. Life is what you make it. Okulya sente sikulya mwana. Kale, yes, Fik Gaza. Let's dive into Fik Gaza. Olunaku olwa last weekend